basobola kujuza forms ezo kuzijjuza biki ebyetaagisa nabwo bw'olaga foomu eyo bagikyajinga lira mundoza 12 oba 15 n'okubeera nti bakola print out bagikyajinga kakati eyo foomu yebadde eya interpolator naye yayonooneseemuko abaano waliwo munnayuganda omu bwe bayogedde era tukyakola okunoonyereza okulaba nti ajja ku bannayuganda diramuzi 2 n'aga nti poliisi yezeetaaga abeerawo awo ate azikugirako obweru poliisi bweba yezeetaaga lwaki tebazikugirako awo mu ngalo ate akuze eri bweru n'aga nti bwona ogenda munda tebajja kukolako omuntu oyo abeere mwegendereza era aleme kwongera kuwonoona linnya lyaffe bbi kubanga bwe baanaga nti bali enguzi wano tebagyetaagira ddala wadde okugiwulirako omuntu oyo abeere mu gundi nti abeere nti avaawo tubeere nti tufuna erinnya eddungi abamumanyi bonna oba abagimuwa bajja kukwata agimuwa ne wagikutte kubanga bonoona erinnya lya polisi ya Dubai. Omuntu alina residence ye yabeera nti afuna Interpol ya Dubai bw'agendayo n'afuna certificate of good conduct kubanga balina data ze bamina Emirates ID ye baminako background ye oba mwaka gumu oba 2 oyo yagifunira wano n'agitwala ku Uganda Embassy neekonako n'agizza basaba omulimu kati ebyo byonna ambassador byadagezaako kubeera nti atereeza tubeere nti tubeera nti baligana mpiza zaffe tuli makubo matuufu tewali bumenyi bw'amateeka. Gwenna yakatuyingako oba gwenna atulaba ali ku Nyondo Media mukwaniriza amannya gange yenze Nyondo Rozet era nga olunaku olwaleero waliwo ensonga zirina kubeera nga za mirundi 3 naye nga ziri very important zetugenda okuba nga ate tutunulamuko nga ziyamba bannayuganda wali mbajjukiza nti waneno mu UAE buli wetaaga okumanya kyonna ekiguddewo amawulire gonna agaguddewo nga konsaninga bannayuganda omuntu atwanguyira kubanga abeera well updated aba ne information ebala yewe ekitiibwa chairman muyite oba mukulu kikomeko era nga lunaku olwaleero munoonyezaako abadde bizemuuko kubanga biseera bya kusiiba wano na wali naye olw'ensonga nti tatenguwangako era yamaze n'ampaakadde n'agamba kanyigirize nnyo alhamdulillah saawa eno ate tumulina mu studio zaffe era agenda kuba nga atangazaamuuko mu nsonga zino wammanga tulabye omukulu ng'agenda ku internal affairs eya wano ow'ekitiibwa ambassador then tulabako n'amawulire agatambula saawa eno aga East African passports sinnagafuna bulungi nsonga lwaki nfuna omuntu abeera aina all the details n'atunyonnyola kuba nga wulira mu nkuubo owulira wano owulira wali sinnakitegeera bulungi nti maybe passports zigenda kuba nga tezisazibwamu ate tukole endala jjuga twalina eyasooka before ne bagistopinga ne tukola East African passport ate nayo mpulira nti oba negenda kustoping oba yastopingiddwa so simanyi bulungi ensonga lwaki ansabye omukulu chairman kikomeko ate abeere nga yatutangaazako mu nsonga eyo era nsuubira tukomekerere n'ensonga eya Interpol later era nga nayo abannayuganda ekyabatambuza akanaginagi okuba nga ate visa zaabwe zikyagana okuba nga ziddibwamu nsonga nayo nkulu nnyo agenda kutolera ku salaamu era tubeere nga tutandika n'omulamwa gwaffe ogw'omukulu twamulira agenze ku internal affairs tulabe yo ekigendera kyabadde ki era waliyo mawulire ki oba ssuubi ki tusanyusa okulaba mwami kikomeko. Nsanyusa okubasinkana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamusizaako n'ekiramusa ekyo ekyemirembe ekisinga okubeera ekyemirembe nembagaliza Ramadani ennungi. So mukulu kikomeko twalabyeko amawulire omukulu twamulabyeko ku internal affairs eya wano mu UAE owekitiibwa ambassador awo twagala okumanya nti kuba ebbanga libadde ddene nga bannayuganda beebuuza abanga ate ffe ani agenda okutwogerera ate ffe ekyekigenda okuddako visa zaffe ezirejectinga kansawo bakansuubire nti ze zimu ku nsonga ezamutudde okumutwalayo kibanga si kyo yabadde ensonga ki
anateera tulinayo ssuubi ki okusinziira ku kya discussingiddwa eyo. Kibuzo kirungi kubeera nti ambasada waffe yatukiikirira wano mu ggwanga UAE, ye pulezidenti waffe olugendo yalusituste n'agenda ku Ministry of Internal Affairs n'asinkana Under Secretary mu Ministry Oweekitiibwa Mukulu Lufuti, ne banyumyamu ku nsonga za Uganda ne UAE. Mu bikulu ebyabaddemu yamubuuziza nti yamugambye nti passport z'Abannayuganda oba visa z'Abannayuganda mu UAE zigaanibwa zirejectingibwa nga ayagala okumanya ensonga eyo. Namugamba ensonga eyo si passport z'Abannayuganda zokka zirejectingibwa oba zibagaana, naye balina emitendera omwe bayita okubeera nti omuntu bamuwa presidential visa okusinziira ku byaliwo emabega. N'amunyonyola n'amugamba nti ajja kubeera nti akigezaako akigoberera naye abadde takinaako idea yonna. Era His Excellency Ambassador Zaake Wanimekibedi bwe yakomyewo n'agamba nti Bannayuganda abalina visas oba be bazizze ku mirimu nga visa zaabwe zigaanye okufuluma babeere nti bawandiika amannya gaabwe ne passport number, babeere nti babiweereza ku embassy oba nga bayita mu bakyamaani b'ebitundu nga owa Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, biki ebyo, ne email tuweeri awamanga uganda@uganda embassy, obiweereze bulungi ng'obisikaaninze passport copy n'amannya go ne wa okolera, bajja kubeera nti babifolowinga era mujja kuvaamu ekirungi. Wabula tetumusaba nti yayogeddemu n'agamba nti agreement gye basayininga wakati wa Uganda ne UAE ya expiringa mu mwaka oguwedde olw'ensonga za COVID ne gundi nebeera nti tebannabakola ki, naye agezaako okubeera nti baddamu obujulinuwalinga babeere nti tubeera nti tukola mu mateeka MOU nga egenda mu maaso byatusuubiza. Era yasabye Bannayuganda bonna abalina obuzibu bonna babeere nga batuukalagana ne embassy nga bakolaganira wamu ne Ugandan community okubeera abamu tebasobola kutuukayo oba kubatuukako oba okusobola okuweereza ebintu ebyo ku email n'okubeera nti bajja kubikolako, tujja kubeera ensonga enkulu ezamututteyo ezo. Tweyanza nnyo mukulu kikomeko, weebale nnyo, weebalira for such a nice information. So kansubire mutegedde bulungi nnyo era ensonga lwaki tuli wano naye okumanya ebisingawo. Atuddeko awo kansubire nti abadde very clear era ategerekese bulungi nnyo. Agatuddeko awo then katwogereko ku nsonga ate eya passport y'Abannayuganda. Ekigambibwa mu kusooka twalina yasooka enkadde then ne tukola ate East African passport. Ate essaawa eno tuwulira agatambula nti oba naye egenda kusazibwamu. So kyasijja kwogera byesimanyi bulungi. Mbadde nkusaba olambulule oba olambululire eggwanga ku nsonga ya passport eno egenda mu maaso. Ensonga eyo nnungi y'amaanyi naye siri mwogezi nnyo wa Ministry of Migration ya Uganda, naye okusinziira ku mbukiriwo mu ggwanga oba kyemmanyi engenda okwogerako. Yagambye Oweekitiibwa Brigadier Johnson Namanya nti passport enkadde eza black ze tubadde tuzina zaakomye okukola ku Lwokuna nga 3 Ogwokusatu 2023. Era luli babadde batukkiriza nti oba badde obeera mu Middle East ye Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Oman ng'osobola okuddayo ne passport eyo. Kati essaawa y'olwaleero tosobola kuddayo na passport eyo okuggyako ng'ogenze ku Uganda Embassy Abu Dhabi n'okuna passport eya blue eya East Africa gy'osobola okuzzibwayo, era tosobola kuyita ku border za Uganda zonna wadde wansi oba waggulu ku airport n'oyingira neyo passport nga toyina ya East Africa. Era
naga nti ya East Africa ejja kubeera ng'ekola nga waliwo ebimu ku security features zibatateekamu oba zibalina okussaamu. Passport ezo zijja kubeera nga zikola 2 zijja kukolera emyaka 7 ku 8 okubeera nti weeziri okusinziira ku Johnson Namanya omwogezi wa migration bwe yayogedde bw'atyo. N'agamba passport eyo ya East Africa gy'osobola okuyingirako, n'agamba nti omuntu ali UK, United Kingdom, USA, Middle East, ye Dubai oba Abu Dhabi oba wonna tasobola kuddayo na passport ya black kuddayo ya East Africa, n'okubeera nti eri yasaziddwamu tekyakola. N'agamba nti ey'okubiri ejja kukola nga bwongerako ebimu ku security features ebimu bwe bagyongerako kati nebeera nga kyenkuwa ekyokulabirako nga Emirates ID ya Emirates ID ya UAE nti empya bagyongeramu ebintu bingi. Kati osobola okuyita ku airport nga tolina passport, obeera mu nsawo oba ogirese waka kasi tobeera nayo, oyita ku airport n'ofuluma n'okomawo ogenda n'okomawo. Naye ekizibu ekiriwo ng'oyise ku Dubai airport tosobola gireka waka n'otuuka e Uganda bo baba balyetaaga balina okukonamu nti oyingidde exit oba ofulumye. Naye mu Dubai mu UAE kusinziira kati ebiriwo n'okubeera nti ebintu security egenze wala nnyo ne technology agenze wala nnyo nga bwe tuli mu 2023 nti osobola okufuluma mu UAE n'ogenda e Uganda ng'otambuza Emirates ID yokka passport ogirese waka. Kati neyo passport yagambye yagiyise pole carbonate data gwe bagenda okugisaako okubeera nti nayo ekola bwetyo. Osobola okubeera nti papula nyingi naye eri ejja kubeera nti ekendeeza ku bintu bingi nnyo nga bwe mulaba nti osobola okubeera ne Emirates ID n'ofuluma n'ogenda n'odda otali kukutaataaganya kwonna passport eriwa kubanga byonna baba babisevinga mu system yaabwe technology kwetunga bwagenze waggulu. Ekyo kinsobola okubyogerako. So ababadde basinga amawulire badde so ensonga lwaki tunoonya abantu abalina information omutuufu obutaabuzaabuza ggwanga, kubanga abamu baali bandisa abaana okuyitibwa buli mwana ajja kubuuza amayumba sirinako kintu information sitera kugigaba mwana kubuuza Rozet kituufu eno East African passport nayo bagisazizzaamu bo nga balowooza nti nakati esaziddwamu tekyakola kyekitubadde ku bwongo okusinziira kuba mu ngeri gye badde bawamu information nti already egiddwawo kiwedde naye tweyanzizza nnyo okutangaaza kansuubire n'abawuliriza. Ekyo kyeyayongeddeko n'aga nti passport ye yagitadde mu international air travel yayisobakaawo oba kiki kyonna nebeera nga passport ye ya ordinary ezitali za official government oba diplomat zizigenda okusookerwako. Eza gundi zo zijja kubeera nga zikyakola nga bwe bakyakola ebintu byazo ba diplomat bwe balina okutambulirako. Neffe abalina ordinary abantu aba wansi aba bulijjo yo egenda kutandika kubeera nti etambulirwako tewali buzibu bwonna. Amiina. Twali twakankanye dda. So byebyo kansuubire mufunye amawulire amatuufu abadde bambuuza nage ensonga lwaki nakakiriddwa okuba nga ate noonya mukulu kikomeko okuba nga atuwa information omutuufu nange mbeere nga mbateerayo ate muleme kwejjusa nti Nyondo Media batuwa amawulire agatakwatagana oba agatali matuufu. Tusooka kwekennenya na kufuna muntu omutuufu tusengejja. So eyo atuddeyo bukosi nga ndabagambye tula kwogera ku nsonga ziringa 3 ndowooza zokka tetugenda kwogera bingi nnyo kubanga ebadde ensonga enkulu yakumanya ku mukulu yagenze ku internal affairs eya wano ensonga yabadde nsonga ki kyekyavuddeyo. So tufunye essuubi inshallah agayagera then ekya passport nakyo tukiguguse bulungi tukitegedde kacyoya akaseera kano omwana akkirizibwa kuba kati oliwo abadde batandise okugamba nti nze sigenda genda kukola passport kitegeeza gye mbadde ndi nnina kambeere nayo okolodo kyogeddeko n'ogamba nti tajja kukkirizibwa kukola ki kwekizitinga singa batalina East African passport. So alina ogikolera mu nsi mwali ku embassy n'abanga afuluma okujjako China kuba China yo tewali
embassy ya Uganda yajja n'ensesigadde yatwali passport gundi. So wizard go badogamba nti togenda kukola passport. So so nga tuvuddeyo eyo kati oyongereyo ate ku kintu ekikwatagana ne interpolator ekyo ate kyatambuza abantu akanajenaje. Eyo nayo ensonga ekyalo nkulu nnyo kubanga tewaliwo gwe nawulidde agamba nti kati oba tuna 10 mu nsawo okufuna Uganda Interpol later kizibu nnyo tosobola kugifuna. Kiki ekireese okuba nga kikalubiza nnyo wafe bannayuganda okufuna eyo later chair? Bw'ogamba interpolator kiba tekitegeerekeka naye okusinziira nga bo kati bwe tugituumye eyitibwa certificate of good contact. Certificate eraga empisa zaffe nti mpisa zo nnungi babegende kuwa visa nga bategedde bw'oyimiridde tolina crime yonna, toli muzi wa misango, toli kiki kyonna. Kati bwenna kukwata oluvannyuma then olwo bakole ki? Naye ffe ne tugituuma interpolator. Interpolator ye Interpol eva e Uganda. Muntu obeera ng'oli ku visiting visa, oli ku tourist visa, olina kufuna Interpol okuva e Uganda oba certificate of good contact eraga empisa zo ng'eva Uganda. Kati eyo gye bagikonerako bw'omala okugifuna mu Interpol eri ekololo n'ogitwala ku Ministry of Foreign Affairs ne babeera nti bagikakasa nti ntuufu si ya NASA. Bw'ogijjayo n'ogitwala ku UAE Embassy n'osasula $42 ne babeera nti abo bagisibako stamps. Mala n'ogireeta n'ogitwala ku Uganda Embassy nayo n'eggwayo $3. Ogimala n'obeera nti ogitwala mu kampani yo okubeera nti bakolera visa, oli wa mpisa nnungi, bonna bakunoonyerezaako, tebakulinaako buzibu. Ate omuntu ali wano ng'alina residence visa y'agenda ku kati wabaddewo Uganda Dubai Police headquarter ebadde eyamba bannayuganda ng'okuddayo Uganda olina kufuna tikiti mpya. Tikiti okugifuna ogenda okununa interpolator nga bwe tugigambye nga kibeera ssente nnyingi. N'ogula tikiti n'ogenda ate okomewo. Kati wadde ojjako form ku Ministry ya Internal Affairs e Uganda eya migration n'ogitwala ku Dubai Police Headquarter yebadde ekikola yokka ne bakuggyako fingerprints n'oziweereza. Naye kati abantu era buli kimu nannyini kigwa yakikola ki? Yakiweebuula. Bwe bagenze okuziweereza abamu badde baziweereza nga bazifunyizafunyiza bazizize batya nga siringa kya buvunaanyizibwa nti baluwa ya mugaso oba kitongole kya gavumenti nga poliisi ekola mu by'okunoonyereza na biki byonna byonna nti baluwa ya mugaso nga bagiwa buli asanze bw'agitwala. So olina giwa nga RMX, DHL ne babeera nti bagitwala nga bweri. Kati awo wabaddewo abalala nga baddira baluwa ezo zibadde bbiri. Uganda egaba baluwa bbiri eya certificate of good conduct n'egaba n'eya clearance. Dira baluwa ezo zibadde egaba. Kati abantu bwe bagenze nga baddira ate nga kuliko form endala eraga aba crime abaziba emisango nga form ezo bbiri abantu basobola kuzaawula. Kati bw'ogitwala ku poliisi bwe kuggyako gundiyo kubanga bw'ogitutte kugisaba. Oba otutteyo eno oba egize eki kati abantu abo ne babeera nti bagendayo abamu tebamanyi. Ekyokubiri abamu tebasobola kujjuza forms ezo. Kuzijjuza biki ebyetaagisa nabwo bw'olaga. Form eyo bagikyajinga dira mu ndowooza 12 oba 15 n'okubeera nti bakola print out. Bagikyajinga. Kakati eyo form yebadde eya interpolator. Naye yayonooneseemukko abaana waliwo munnayuganda omu bwe baayogedde era tukyakola okunoonyereza okulaba nti ajja ku bannayuganda diramuzi 2 n'aga nti poliisi yezeetaaga. Abeerawo awo ate azikuggirako bweru. Poliisi bw'eba yezeetaaga lwaki tebazikuggirako awo mu ngalo. Ate akuze eri bweru n'aga nti bw'ona ogenda munda tebajja kukolako. Omuntu oyo abeere mwegendereza era aleme kwongera kuwonoona linnya lyaffe bbi kubanga bwe baanaaga nti bali enguzi wano tebagyetaagira ddala wadde okugiwulirako. Omuntu oyo abeere mu gundi
nti abeere nti avaawo tubeere nti tufuna erinnya eddungi abamumanyi bonna oba abagimuwa bajja kukwata agimuwa ne bagikutte kubanga bonoona erinnya lya polisi ya Dubai bonna guba gubasinga kubanga ozimuweeredde ki akuwadde risiiti takuwadde lwaki bw'ogenze muntu esasula 150 ne bakuwa certificate of good conduct kati eyo omuntu oyo tubeera nti tutuusa eddoboozi lyaffe oba eri Abannayuganda bonna nti kyakola si kituufu kubanga kikyamu era mu bulungi bwakubeera nti kitwagala kukola kiki kubanga banaga nti banamufolowinga bajja kumusiba n'omuntu gwaga nti gwazigirayo talabika ono yalabika yekiso kya mbuzi omuntu oyo abeere nti sobola okujja ku bantu dira mu 200 abantu 10 ze sente mmeka ate ozimuweera bweru nti abayambako okujuza foomu n'okukira gundi waliwo ebizibu poliisi esobola okukola kyonna oba egende mu bantu aba travel agency bajja kusobola okuyamba abantu abo nga bayita mu mateeka nga bali licensed. Omuntu alina residence ye yabeera nti afuna Interpol ya Dubai bwagendayo n'afuna certificate of good conduct kubanga balina data ze bamina Emirates ID ye baminako background ye oba mwaka gumu oba ebiri oyo yagifunira wano n'agitwala ku Uganda Embassy neekonako n'agizza basaba omulimu kati ebyo byonna ambassador byadagezaako kubeera nti atereeza tubeere nti tubeera nti bajjana mpiza zaffe tuli makubo matuufu tewali bumenyi bw'amateeka. Tweyanziza nnyo tweyanziza mu kikomeko era nga nange nkubiriza Abannayuganda okwongera okuba ate nga mweyisa bulungi batweyisa bulungi ekisooka ddala ffe abeeyononera embeera otumala okugyonoona ayetukaaba tebatuyambye gundi tatuganye. Of course ambassador wali okutwogerera oba okutukiikirira naye si yasalawo bwe tuba nga tweyisiza bubi ogenda okwogera n'abakulu ekitegeeza nti no asalawo bakyateeka nti bagenda kussa oba bagenda kukkiriza kyanaabasabye. Nsaba Bannayuganda tugezeeko okuba nga tweyisa bulungi mu kweyisa obulungi tujja kubeera wano obulungi nnyo mu mirembe egy'amaanyi kubanga twajja kuba nga ate tunoonya kawogo tugenda kuba nga tubasiibula okuli kampozi abaagalize ekisiibo ekirungi n'obubaka bwayinza okubalekerayo mwenna abasiiba tubeere nga ate esho y'olwaleero tugigaliraawo. Mbagaliza Ramadan ennungi okusiba okulungi okw'empisa okw'essanyu okwagaliza munno buli kiweeyo yayagaliza okubeera ab'empisa ennungi okweyisa obulungi okudda ku mpisa yaffe okudda ku bigendererwa byaffe ebyatuleeta wano kubanga sisuubira nti waliwo yajja wano nga alize mu ssanyu alize mu ki wabula yajja kunoonya ati tuli amagalo eddiba naye ate bwe tudda mu bintu ebitatuleeta tubeera nti tuguvuddeko omulamwa netudda mu birala. Ekyokubiri Dubai yeegala nnyo abantu abakola bizinesi era Bannayuganda baguddewo bizinesi musanyusiza nnyo abalina restaurant abalina travel agency abalina cargos abalina biki byonna ebyo tubeere nti naffe ebinawerera emyaka 10 oba emeka tujja kubeera nga tusobola okwekozesa n'okukozesa bannaffe naye ate bwe tunabeera nti tukyonoonye tulinnya amazzi gye gava tujja kubeera nti twesimiddeko obunnya. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpulereza. Nange ensembeyo ng'ate nebaza mwenna abatuwagira kizigo kyaffe ekya Nyondo Glim era nga n'esho ey'olwaleero be bagitaddemu essente era nga tubajjukiza nti lunaku Olwokutaano tusiibulula awo yenna abeera asiibye era nga tusaba mwongere okuba nga mutufolowinga n'okutwagala naffe tubaagala nnyo. Nebaliza ddala omukulu ekikomeko olwakadde katukuyetingira however abeera bize nnyo naye tweyanzege Mungu yaba amugemulira ekisinga. Tweyanzege atakumira mpeera abatukumira wiiki yabadde kuba Nyondo Media. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer
yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okuba nga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okuba nga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okuba nga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okuba nga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula eyokusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja keberamu oba nga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okuba nga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ibula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.